weewaawo omulabi wange omulungi wa Soul TV nkubuuzaako nate olunaku olwaleero ne nkugamba nti osiibye otya kasuubire ate buli kimu kitambudde bulungi nga bulijjo buli bwe tuva omunnyo live omanya bumanya nti ate tubeera ffe twolekedde ennimiro nsonga zikwatagana na byabulimi obulunzi n'obuvubi Flavia Liyiga mbawonye okulabika ng'ate nkutambuza mu show yaffe olunaku olwaleero kintu kyanjawulo nnyo naye nkimanyi nti omulabi wange ojja kukisiima eri ayinza okubuuza nti nampuliranga embwa kituufu tuli mu nsonga za kulunda bino bya bulunzi era abantu bangi nnyo bazigagawaliddemu ng'ate bazirunda tugenda kubeera nga twegatirwako omwami Mugabi Barnabas tuli mu bitundu eby'emunyonyo era nga twamunoonyeza okutubuulira omuntu singa ssente zaazissa mu mbwa asobola okufunamu kubanga nakyo kirundibwa tambula nange olunaku olwaleero tumusisinkane akatutambuze mu lugendo lwe olw'okulonda embwa. Nango basanga nyabo. Yesebo. Oyanjulira omulabi waffe omulungi wa Soul TV. Omulabi waffe omulungi wa Soul TV nsanyusa balaba mu kifo kino era mbaaniriza mu kifo kino. Amannya gange mpitibwa Mugabi Barnabas Jimtex ng'omulimo gwange ndi mulunzi wa mbwa na kutunda mmere ya mbwa na buli kimu kyonna ekikwatagana n'embwa. Abantu batine nnyo oyinza okukakasa nti embwa zirimu ssente. Embwa zifuna. Ekisookera ddala embwa si gamba mbu oba zifuna wabula embwa kwagala. Ekikola na mutima. Embwa olina kikolanga mutima. Oyagala nnyo ebisolo. Ekisooka embwa zange nzaagala nnyo 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 nga bw'okiwulira. Era mu kino ekifo kye muzzeemu nakituuma kibuga kya mbwa. Nakituuma kibuga kya mbwa Dog City. Ngezaako okuzimba ekibuga kino nga kyo kya mbwa si ky'abantu wabula kya mbwa. Mbwa zokka ate era si gamba mbu oba mbwa zange zokka. Nedda buli muntu alina embwa ngenda zimba ekifo kino nga kyaffe ffenna ab'embwa. Love eno wajijjawa kwa buli kintu kibeera n'ensingo yaayo wajijjawa. Love eno ekisookera ddala kiri kimu. Love eno nagijja ku bazungu. Nali samba boy mu bazungu mala okubeera samba boy abazungu batuuka okgenda bwe baddayo nze nensalawo neŋŋamba kankole bo bye baali baagala nange nentandika n'embwa zange nentandika okulunda embwa mpolampola bwe ntyo. Obwa samba boy wabukolera muno mu Uganda oba mu mawanga ageebweru? Obwa samba boy nabukolera wano mu Uganda. Omuzungu gwe nali nkolera yali wa UN n'ekiseera kyatuuka kontrakiti ye neggwako. Kontrakiti ye bweggwako akageri kekirimbu yantumanga nnyo emmere y'embwa mu kifo kye bayita Uganda Meat Packers. Kati bwe yagenda n'abaako n'akantu ke yampaayo akasente ke yampaayo. Kati bw'amala okukampa nentandika mpolampola bwentyo. Myaka ki egyo gye tubaliramu? Myaka mingi kuba ekisooka nnyabo nze gw'olaba wano nina emyaka 42. Ku ssaawa zino zennyini nina emyaka 42. Okula bulungi. Naye ndooza yali 2005 bwe natandika ebintu bino era n'omuzungu yali addayo kubanga obwa samba boy nabutandika 2001 nabumalamu emyaka 4. N'oyigiramu ekintu nga kino? Nenkola? N'oyigiramu ekintu nga kino? Nenjigiramu ekintu nga kino kyenkola ekyembwa. Wali wejjusizaako okuyingira omulimu guno ogw'okulunda? Nali? Wali wejjusizaako okuyingira ekintu? Nedda sejjusanga okuleka mpozi buli olukya ate nnyongera gwagala bwagazi kubanga embwa zange nga bw'oziraba nina embwa ezisukka 2 naye nabafuulanga part of my family. Embwa zange nzaagala nnyo nga bwe njagala ennyo abaana bange. Ndaba embwa nnyingi ate zifaanana byazo buli emu eringange erina ekika ekirala. Olina ebika bimeka era bika ki by'olina wano? Ebika by'embwa bye tulina wano tulina ebika bingi. Tulina embwa ze bayita German Shepherd. Zifaanana ziki ezo? German Shepherd ze zino. Ziba German.
ziva Germany nedda sigamba mbu ziva Germany kati nzizaalisiza wano kuba okusooka ezimu nazijja bweru ng'omuzungu akoze eki kati omuzungu bwaddayo yanyambako kati nembaako zendeeta kati bwe naleeta ne zitandika okuzaala kati bwe zitandika okuzaala nemba nga situnda nemba nga nzibeezaawo kati nempeza bwe mmala okuweza nendyoka ntandika okulunda. Tulinawo gye beta German Shepherd, tulinawo Boer Bull era nje zibalaga mundabiko oli asobola ogamba ze zino kuba ndaba mwezirina ebyoya zitayina omuntu ng'omutemedde nti oba ebeera n'amatu bwe gati kuba ndaba wezirina amatu agagudde mutemeddetemedemu endabika yaayo. Boer Bull zombwa nnene teziba na mukira bwe zimala ozaalibwa ziti tuzisalako emikira. Lwaki? Tuzisalako emikira kakubanga naffe ebintu ebisinga tubikoppa bweru. Akageri kekirimbu nange ebiseera byange ebisinga njagala nnyo ttambula kati ogendanga ebweru okukyala kubanga abantu abamu bamanyi okunkyaza mu mawanga agamu nange neŋŋenda n'enjiga n'endaba so kati saagala kulimba kubanga eno TV gye tuliko ya bulokole saagala bya bulimba. By the way mbadde neerabidde obbagamba akagambo pasita waffe omulungi Bujingo mwagala nnyo mugoberera era enjiri gyatuwa etuzaamu nnyo amaanyi kubanga ebiseera byaffe ebisinga development esinga kati nange ŋŋendera ku ye bwe mpuliriza enjiri eyo enzizaamu nnyo amaanyi. So kati kyembadde ngeza kutegeeza mbu okugenda kukoppa n'oleeta kukoppa n'oleeta kukoppa eri n'endeeta wano. Ekika ekyokusatu bakiyita Maltese. Bwe buno obutono obw'omu nnyumba. Ekika ekyokuna tulina embwa ze bayita Doberman. Tulina ekyokutaano tulina embwa gye bayita Rottweiler. N'ebika ebirala Japanese cucu bingi. Nina kye nawulidde mbu waliyo sausage. Sausage dog nayo weeri. Tebakolamu sausage. Nedda si sausage wabula kika kya mbwa. Era nakyo linnya liva bweru. Nakiwulidde ne neeraliikirira mu sausage tulya zivaamu ki? Nedda embwa tebaziryamu. Omuntu singa yandiyagadde okulunda embwa biki byalina okubeera nabyo atandika mu bwongo osobola okulabika nga zifulamu akasente. Nedda ekintu ekisookera ddala omuntu asobola okujja mu bizinesi eno ng'alowooza mbu agizeemu nga bizinesi okufuna kasente nandibadde muwa amagezi mbu eno si bizinesi wabula kwagala. Era nange bwondaba wano nina emirimu gyange gyenkola embwa si mulimu kwagala nakufuniramu mikwano minene kuba ekintu ekisookera ddala kiri kimu abantu betuwa embwa zino betuziguza tetuzibaguza ku ssente nnyingi wabula kyetuba tusingira ddala okwagala kyetwagalira ddala kiri kimu mukwano. Twagala kankuwa ekyokulabirako embwa emu eyo eri mu miliyoni nga 5 emu ng'eyo yenkanaki nga mwaka kati ng'eyo German Shepherd miliyoni nga 5 kati eri mu bbanga ki myaka nga 3 kitundu emyaka 3 ekitundu bwe mbala ssente ze nakagiteekamu nyingi nnyo so kiba kitegeeza mbu ajja ewange okumuwa embwa oba oggula embwa kyensingira ddala okwagala si ssente wabula mukwano. Era bw'ojja ne bw'oba olina ssente zitya naye nga tolina mukwano gwa mbwa no embwa yange ogirekawo. Osooka mubuuza olina mukwano gw'embwa? Sina kumubuuza wabula nsituka ne ŋŋenda ew'embwa yange gy'agenda ogitwala singa tuba tusikiriziganyizza. Bwe ndaba ng'embeera gy'egenda okubeeramu yeeyo ng'olwo tulyoka tukwatagana. Nze kye mba nsingira ddala obbaagalako mukwano. Kuba omuntu ne waba atutte embwayo nga talina mukwano olwo kiba kitegeeza mbw aba agenda gibonyaabonya ekitali kirungi ku bulamu bw'embwa. Omuntu afunya okwagala ekitako kyotunuulira mu mbeera y'okuseetinga faamu ng'eno. Mu mbeera y'okuseetinga faamu ng'eno biki byalina okubeera nabyo enzimba y'ebiyumba erina kuba etya? Ekisookera ddala enzimba y'ebiyumba embwa oteekeddwa ziteeka mu kifo nga tewali nnyo musana nga bw'olaba mbu wano nga bwe nkugambye mbu eno ngenda gifuula dog city ngiyita dog city ngezaako kifuula ekibira
waliwo emiti era oyo yenna namusimbamu busimbi. Lwaki mmusimbamu? Kubanga kyensingira ddala okwagala embwa zino zisobole okubeera n'emirembe, kubanga embwa nazo ziringa abantu. Embwa etegeera lwa butayogera, ate era embwa emanya omuntu ajagala n'atajagala. So kyova olaba nga nze nga bwe nakugambye nga tutandika mbu obulamu bwange bwonna njagala nnyo embwa, so nazo nzagala zikolera kintu ekifo nga kale kwegamba ziyina emirembe gyazo nga bw'ozisanze ziri. Waliwo ebika by'ebiyumba kuba ndaba abamu bazirundira nga zitadde bweru n'azirunda, abalala bazikolera ndaba gwe wateekawo obutimba, ndaba abamu bakolerwa buyumba. Byonna ebika ebyo birungi, oba waliwo kyoyinza ogamba nti akayumba tekanyuma nnyo ku mbwa? Waliwo ebiyumba ebimu nga tebinyuma, kubanga ekisookera ddala kiri kimu. Embwa kati nga bw'olaba wano embwa erina emirembe gyayo, empewo egiyitamu bulungi, naye ate tesula wano. Nedda era nja kulambuza we zisula. Wano nzisaawo busa misana, si kulaba kubatambula, kubanga era nga bw'olaba mbwene era nemmanga gy'olaba eno gye tuli, sigamba mbu oba buli omu ajjayo. Kubanga embwa buli weekoma okubeera ng'eraba abantu bangi eyonooneka, kubanga nga bwe nakugambye mikwano gyange benziwa oba benziguza nenfunamu akasente akatonotono akazirabirira akatonotono, nabo abamu abasinga bazitwala zikuumisa waka waabwe kiro. Erina kuba nkambwe. Manyi nti embwa eya security mulina we mugiwa obwo obugikambuwazanga ennumba ng'eryako? Nedda si nnumba, ebyo byali byadda, ate era si bye bino, kubanga zino kyolina okumanya si ze eza wano. Tebagiri kumpi. Kuba embwa yonna si kirungi nnyo kumanyira nnyo bantu, kubanga era naawe singa zibadde zamanyiira nnyo abantu nga bangi, buli omu buli ajja nemulaba n'agenda najja nemulaba, bwe wandituuse wano zandibadde tezikuboggolera. Omuntu ayagala okulunda embwa wano tutandika okutunda embwa, kale ekyokutunda lwaki nkireeta? Kubanga nga bw'omanyi, nga bw'olabye embwa zino nnyingi, sigamba mbu obanga bangabe, era omuntu bw'ajja ayinza okumpaayo ssente zampadde, tutuula ne tukkaanya, ezo ssente ziba zinnyamba ate okwongera mu zino zenino bazensigazzaawo. So kati okugaba embwa tutandikira ku myezi esatu, kuba emyezi esatu tulina okugema maama waayo ng'eri lubuto, tulina okugigema nga yakazaalibwa nga wayiseewo omwezi gumu, ne tuddamu ogigema nga wayiseewo emyezi ebiri. Kati bw'oba ogitwala bw'oti tuba tulina ogigema omulundi gwayo ogwokusatu. Embwa zifuna naye erina okubeera n'okwagala kwayo. Yagenda ebweru ng'agenda okukola bashamba boyi n'avaayo n'ekirowoozo ekitandika okulunda embwa. Kati ye bizinesi gy'alimu, akola obwayaaya, funa kyoyigirawo. Katono nnyo mukwano bangenda kubeera ng'ate nkomawo oluvannyuma ate lw'okunywa ku lwendo lw'amazzi. Tofaawo kankomewo. Weewaawo mulabi wange omulungi wa Soul TV, kwebaza okubeera nga okyekuumidde ate ku munnyo tovuddeeko. Puroguramu ekyali ennimiro zaabu nga bulijjo Flavia Liga nkyakutambuza nsonga zikwatagana na bulimi obulunzi n'obuvubi, naye ng'ate tukyali mu nsonga y'okulunda embwa. Abadde abuuza nti ddala embwa evaamu ssente, ekyo kintu bakirunda era muviiramu ddala ssente. Nkyali n'omukulu Mugabi akyagenda mu maaso n'okusongerayo mu mbwa zino. Nze nkukakasa nti bwe nnakuviirako ng'otegedde nti gwe woolina okulabika ng'oteeka ssente zo ate okusabira okulabika nga ofuna. Mwami Mugabi, we tuwummulidde obadde okyatubuulira nti omuntu agenda okulunda embwa yandisaanidde okugifuna nga ya myezi esatu. Bwezi ogambye lwaki erina kuba ya myezi esatu? Ekisooka ekigireetera okubeera ey'emyezi esatu, zino embwa zaffe z'olaba olina zitwala nga ngeme. Ekisooka toyina kutwala mbwa nga ya mwezi gumu oba myezi ebiri n'olowooza mbu oba osobola ogimaintaininga, kubanga ekisooka eba ekyali nto batosobola.
neffe we tugikuwera ku myezi 3 almost buli kimu tuba tumaze okukikola ki okimaliriza. Embwa bazigemanga we tuwulira enkoko. Embwa zigemebwanga enkoko kumpi ne lwakulaba nga zo ebbanga lyazo lyanjawuloko ku nkoko kubanga yo embwa buli mwezi olina ogigema. Buli lwogema olina oddiwaaminga, lwogema olina oddiwaaminga. Mu kugema okwo tukoleramu ebintu nga 5. Tulina kye bayita booster. Waliwo eddagala etuziwa eriba lirina ozigeza booster. Okuboostinga omubiri. Otyo good. Ate tulina multivitamin, tulina diwaama eryebiwuka ne vaccination nabyo. Kati ebyo bikolebwa mu bbanga ki buli luvannyuma lwa wiiki oba? Embwa bw'eba ekyali nto tuba tulina bikola buli luvannyuma lwa mwezi. N'embwa bw'esussa emyezi 4 olwo kiba kitegeeza mbu tudda ku ddoozi emu buli mwezi gye bayita deworming yokka. Paka bbanga ki? Paka. Ebeera ku eyo paka lwefa. Naye ng'ate nga bw'omanyi mbu bino bintu bya bulamu. Embwa naye eringa muntu. Esobola okulwala. Yeah. Kati embwa yaffe tugireese mu nnyumba yaayo. Awo omulunzi biki byalina okwekenneenya oba okugirabiriramu okusobola okulabika ng'ekula bulungi naye taddirira? Okay. Ekisookera ddala embwa eno nga bw'ogiraba ogitadde mu kiyumba kyayo buli ssaawa zonna muteekeddwa okuba nga mulimu amazzi ag'okunywa kubanga amazzi ago embwa gagiyamba kinene nnyo. Y'ensonga esookera ddala obukulu mazzi. Ekyokubiri yandibadde endiisa. Embwa emmere gy'erya nnyama, mukene, waliwo n'emmere endala gye tuleeta okuva ebweru bagiyita dry food, mulimu bairo, mulimu bobtail n'ebirala bingi. Embwa gy'oyina wano kubanze manyidde ziri ezaffe bw'oziwa muwogo noziwa lumole n'oziwa eggolu kiba kiwedde. Nedda zino zaate muwogo n'eggolu eryo tezibiri. Nga zaabakolamu. Era ze zino oteekeddwa okubeera nga otwala naawe onywedde. Omanyi waliwo ne luli olugero olugamba mbu omwavu ku zino, olugero lugendera ku zino ezaffe zino, omwavu ye talunda ki? Oli mutuufu eza nedda era ezo nnyingi. Era singa nali njagala ezo obanga nnina ezo ndowooza ano nandibadde mpezaawo na mutwalo kubanga era nange nzisanga eyo naye nzikwatirwa bukwatirwa kisa kubanga ate nga naawe bw'omanyi nange nnina kiraasi yange mwentambulira. Ku nsonga y'emmere eyo yennyini yennyaba eyinamuko emitendera gy'olina ogiyisaamu kubanga tulaba emmere emu ey'ebisolo ng'enkoko omulunzi bamugamba nti ebeere nga yeyeetuukana n'omutindo. Ne ku mbwa bwe kiri nti esobola ogizza emabega oba gwe gy'osanga kasita ebeera nga yeeyo ng'oleeta ng'ogiwanga ekyo kiwedde. Era kisinziira. Kati nga bwe nkugambye mbu njagala nnyo embwa zino ate era n'enzija nkuga mbu nze nga nze embwa zino si mulimu wabula nze nange nnina omulimu. Kati embwa yaffe erya etya esobola okulya kilo emu byonna ogiyiwiramu yo ne yeegerera oba erina ebipimo nti embwa ey'omwezi ogumu erina kulya kilo bweziti ne bweziti. Kati ekikwatagana n'embwa, embwa ento erya mirundi 3 olunaku paka ku myezi nga 7. Kati embwa bwekula akagereke kimbo oyagala ebeere ya security eba erya mulundi gumu. Naye ate jjukira kiri kyenkugambye amazzi budde bonna galina kubeera wa omulundi gumu oba togitadde ng'eri mu busibe. Nedda oba togitadde kubanga almost etteeka ly'emmere nga bwe nakugambye mbu naffe tukoppa bikoppe. Kati olwo omulundi ogumu ogiwa ssaawa 7 wokka neddamu ku 7 oba ogiwa ku makya neddamu ku makya. Omulundi ogumu bw'oba osazeewo giwa ebiseera ebisinga twandibadde tuziwa lwaggulo ssaawa ng'emu. Kuba kati jjukira gwe client wange azze ayagala embwa togenda kubeera nambwa nnyingi nga nze Gymtex. Okitegeera kuba gwe oyinza okujja eno ng'embwa gy'oyagala oyagala yakukuuma, ng'embwa gy'oyagala oyagala y'abaana bo kubeera awo kuzannyisa, embwa gy'oyagala oyagala tujja toyina kale kwe gakubeera nayo ba mu kikomera. So ka kiba kitegeeza bw'oba osazeewo gamba mbu ngenda giwa ssaawa emu nga ngenda giggulira ekiro ejja kuba emu paka kuba jjukira zino embwa
za security emisana teziba bweru tezina kumanyira nnyo ki bantu zo embwa yonna gy'olaba buli mbwa zonna nga zino kati ng'ezaffe zino zirina kubeera munda misana nga temanyidde bantu kati ekiro n'olyoka oziggulira okuleka mpozi kati nga wano nga bwe nkugambye nga naawe bw'olabawo mbu kibirabira ate teri bantu bagendayo ate nga ffe abazikolamu ffe tubeerayo ffekka kati wano kiba kyangu oziggule ate akagereke kiri mbu nnyingi oziggule ne zibeerabeerako ebweru naye ate era tumala ne tuzizzaayo. Mu mmere oyogedde nti embwa erya mukene embwa erya ennyama ennyama musooka gifumbako oba nga we mugijja ku bbuca we mugiziwa emmere y'embwa olina sooka mala gifumba kati ennyama kansooka embuuze erya yante oba ennyama endala yonna ey'ente n'endala esigadde bw'oba ogifunye n'ogifumbako olina gifumba si kugifumbako wabula olina gifumba netuuka ku sseeri omuntu yennyabo embwa nakugambye eringa muntu kyekiri kye nakugambye mbu okubeera n'embwa eno oteekeddwa ogitwala nga mwanawo ate era bw'omala ogitwala bw'omala ogifuna bw'oti egenda kubeera part of your family oba oyagala oba toyagala. Bwe twabadde twogera ku nzimba y'ennyumba y'embwa bino tewabiŋŋambyeko naye ndaba embwa zeewuuba kakodyo kiri ali ssomero ne wabeerawo ebyesuubo by'abaana n'oteekamu embwa oba wakizimba ng'era kyambwa nedda si byesu sigamba mbu oba lyali ssomero nga bwe nakugambye enzimba dog city buli kimu kigenda kubeerawo wano bino bikyali bitono bino byesuubye tukyaleetera ddala. Lwaki okiteeka mu kyesuubo kigiyamba ki? Mbwa tujjasti kubeera embwa njagala ebeere nga muntu nga mwana muto kati zino nto ozisuuba ne zeesuba naye bw'ebeera enkulu jjukira bw'ebeera enkulu kati wano oba olumu sometimes abantu baba bayitawo oba bakasitoma tulina bakirayant abazze okugula ebintu by'embwa oba mmere ya mbwa bw'ebalaba etandika okuboggola weyabayi bw'etandika okuboggola akantu kaba kalina okukola ki ogisuuba ya kati zino ezirimu zo za bbanga ki? Nedda buno obuto bwa mu nnyumba babuyita bu Maltese bwa mwezi gumu era bukyayonka era ekibubeezezza wano kati kye tukola emisana embwa eyonka all the time terina kubeera na maama waayo kuba bwebeera ne maama waayo amata oba olumu sometimes ogenda okukakana nga zibumazeeko emirembe. Ngenda kukubiriza abantu obutanyooma mulimo obutanyooma gy'ova n'obutanyooma ky'oli nga nkugamba ne bw'oba ofaanana otya oba otya naye ng'ekintu ky'okola tokitaddeemu maanyi na magezi wamu ne Mukama Katonda kuba y'asinga byonna tubikola naye muntu ali ogwo Katonda yakonamu sitampu ng'ebyo ebintu bigoberedde oba omala biseera byo ne bw'oba olina diguli 10. Omulabi wange omulungi owa Soul TV eyo y'emboozi yaffe y'olunaku olwaleero omwami Mugabi Barnabas kasuubira abadde n'ekirowoozo ky'okulunda embwa otandise okutegeera wa gye tulaga akugambye teweenyooma manya ki ky'oli ate fuba okulaba nga buli mbeera gy'obeeramu ogiyigiramu nga bulijjo ekyo kyembeera nsinga okulabika ng'ate njagala okubatuusaako nti abantu baleetera naye rondamu ekyo ekikugasa olabike ng'ate okituukiriza nabo ate bakuppanga bw'okoppa naawe nosobola okulabika ng'ate oyita mu Flavia Liga gemanya gange programu yaffe y'olunaku olwaleero nzikiriza njiwunzikire wano tuddingana wiiki ejja ne mwami Mugabi ng'atumalirayo ate emboozi ey'okulunda embwa nkusibulidde wano tugenda mu misingi n'omusumbalozi yasubujingo musule bulungi mwera